Nga 24 omwezi ogwokuna omwaka gwe tulimu Mukomukulembeze w'Eggwanga era Minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janat Kataha Museveni yatandika eddimu ery'okubuulira abazadde omugaso oguli mu kuliisa abaana ku masomero. Wano yakwatiza wamu n'abakulembeze ab'oku byalo si be bokka era yakozesa n'emikutu gy'ebyempuliziganya egitali gimu okwetoloola ebitundu bye yatambulamu. Ono mu kwogerako ne bannamawulire enkya ya leero ku maka g'omukulembeze w'Eggwanga Nakasero ategeezezza nga bwe bajja okukyusa envubo wabula nga basoose kulambika abazadde buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana be bazaala. And we called upon them to say that we want them to play their role to help us do better our role. If we need them to enforce the law, we will ask for them to enforce the law, and they should not hesitate to do that. But we wanted to give our people the benefit of doubt that they didn't just know. So we want to inform them, and then if they continue to do nothing about feeding their children, then we will go by the law. Onera alambise n'ebituukiddwako mu Minisita w'ebyenjigiriza bw'ategeeza nti yamaliriza nadda okuggulawo amasomero 54 kwago 137 agateekeddwa okuzimbibwa mu nkola eya Global Partnership Education okwetoloola eggwanga yonna, era ng'amasomero gonna 137 gajja kumalirizibwa ku nkomerero y'omwaka guno. Mu kulambula kuno yalambula n'amasomero agasomesa ebyemikono ng'eno nno naye alina bye yazuulayo. We can appeal to leaders in rural areas to inform our people that technical education is very important. Presently, the world is really going technical, and Uganda cannot afford to stay behind. The institutes have facilities which are in sorry state. Some of them are old and not rehabilitated for some time. And then we have the problem of land encroachment. So these problems are challenges that are continuing to affect the performance of our technical institutions. Ensonga y'okusomesa abaana ebikolwa eby'ekifumbo mu bibiina ebisookerwako nayo tagirese mabega. Because they are told that sex is their right, they should do what they want with their bodies, and they are pushed to do especially what is wrong. For a man to consider another man to have sex is not normal, and our cultures could not stomach that. But now, if you don't tell your child, they will find people who will tell them that that is right, it's okay, it's their choice. Their life is theirs, they can choose what to do. Ekyokulya kikola ky'amaanyi mu kukolako omubiri. Wabula ekigenda maaso ensangi zino mu nnyaffe Uganda abazadde beesuddeyo gwa nagamba okubeera nga baliisa abaana baabwe nga bali ku masomero. Kino nno kiwaliriza Mukomukulembeze w'Eggwanga okubeera nga atuukira buli maka ng'abakubiriza okuddamu okuliisa abaana baabwe. Ekyebuuzibwa oba abazadde banaasobola okukigoberera okubeera nga baddamu okuliisa abaana baabwe. Ndiisa Kigongo kulwa Channel 44 Oregoro ku maka g'omukulembeze w'Eggwanga Nakasero.